Mu mwaka gwa 2007 okutaasa obutonde bw'ensi naddala ekibira kya Mabira kyali nnyo ku mwanjo mu Kampala. Kino kyava ku byali biyitiŋŋana nga gavumenti yali yayagala okukiwaayo kirimu ek'ebikajjo. Ekyaddirira kwali kwekalakasa ku nguudo z'omu Kampala ekyaviirako n'amasasi okuvuga. Gye byaggweera ng'abantu 3 balugulizeemu obulamu so nga bangi nabo baakwatibwa. Weewaawo olutalo olwo abantu baalulwana oboolyawo ne baluwangula, embeera ekibira kino gye kirimu eyongera okweraliikiriza. Mabira atudde ku bwagagavu bwa square kilometers 300 era nga mulimu emiti egitatera kulabikalabika ssaako ebinyonyi n'ebisolo by'oyinza okuyita eby'embala. Ebyobutonde bw'ensi Namugereka byeteeka mu kibira kino ebisikiriza abantu kuno n'ebweru w'eggwanga okujja okubiraba byolekedde okufumwa obufumwa. Twasazeewo okuguma mu kibira kino okumala ennaku eziwera okulaba embeera gye kirimu. Kinoni kye kimu ku bitundu ebirinaanye ekibira kino. Twasanze abasajja bano abadde babagalidde amajambiya nga boolekera ekibira era twakitegeddeko nti bano be bamu ku beenyigidde mu kutema emintu egimala mu kibira kino naye ng'oboolyawo baliko be bakolera. Waliwo n'abantu abalala bangi abagenze beesenza okwetoloola ebitundu ebimu eby'ekibira kino. Hassan yatukulembeddemu nga tukola okunoonyereza kwaffe. Ono agamba nti anyumirwa nnyo okulaba ebinyonyi bino era mweraliikirivu nti singa ekibira kino kisaanawo nabyo bijja kuba bigenze. Kitiisa okumala gayingira mu kibira kino naye twasazeewo okwewaayo. Twasookedde ku okyamu era bwe twategeeredde nti ddala waliwo abatema emiti okusaanyawo ekibira kino. Mu bitundu ebimu emiti mingi emikulu gyatemwa dda nga bwe weetegereza ennyo ku bikonge okuba amaaso. Okuva we twasanze bino twatalaza ebitundu ebirala. Wadde bwe oyita okumpi n'oluguudo lw'ejjinja amaaso gakulaga nti emiti eminene mwegiri bweyongera munda okukakasa nti kino kiguumaaza nga tesula ku kyoto kubanga kyererezebwa okuba amaaso. Okuliraana Najjembe awatundirwa ennyo ebyokulya osobola obulungi okulaba omukka okuva mu kibira kino. Bweyongera munda lw'okizuula nti abokyamanda beefunyiridde ku mulimu guno. Emiti mingi gitemeddwa era nga bakola kino beeyunira nnyo okukikola ng'obudde bukya oba matumbi budde wadde nga n'emisana tekibagaana. Okusobola okubakwata lubona twasazeewo okuddayo ekiro mu ngeri ya bubba. Twebuzaabuzizza nga twebika ebikola n'amatabi g'emiti okulaba nga bwe tugumba kiba kizibu okutumanya. This is my camera person. You must make sure. Akutte kamera ye yabikiddwa mu ngeri ya njawulo era nga yabadde mita 10 okuva ne babadde bookyamanda. Oluvannyuma lw'essaawa 2 nnamba omukazi yabadde ayambadde ettaawo nga lyefaananyizaako eri abatunda ebyokulya Najjembe yazze. Ono yatuukidde ku kyakukebera kyokero okulaba oba nga kiyidde era nga ddala kyabadde kiyidde. Bano twakizuudde nti bavumbula amanda ne gawula buli nsawo gye bamala okupakira nga bagikweka okwewala ebiyinza okuddirira. Ekyewuunyisa mu kibira kino nti n'abalina okikuuma aba National Forest Authority namwe bali. Musobola okukkaanya ne ba Rangers abasindikiddwa okucekinga ekifo ekyo. Bw'oba obadde otakudde amanda ng'olinawo agaliwo osobola obawaako buli omu ensawo n'obagamba Ranger mukwatirawo nammwe nange mbadde neeyiya. Because of human weaknesses, we cannot rule it out. Because even me, sometimes you get this information from the communities. And if they tell me so and so is involved, because these communities, for them, they usually tell us these things. And you need to use your other tactics to see that you intervene and reduce what is happening. Twabuuzizza lwaki abantu nga bano bakwatibwa olw'okusaanyawo ekibira kino eky'omugaso ennyo eri eggwanga. You know, sometimes we do our operation at night. You hear axes. So if it is charcoal, somebody has put his killing. The only thing to realize is maybe the smoke. Or somebody has moved and he gave you what? He gave you information. Because once at night they have piled their killings and they have lit it and covered it. It is only now when it is becoming charcoal, that's when you hear smell. So when you feel the smell, that's when you can move around in direction and discover that this charcoal has been burnt here. Ojja tubuulidde emiti egisinga okwettanirwa. For firewood, they cut paper mulberry. But for other furnitures, they have these other trees. Others cut phantomia. Phantomias are for fascia boards. Then others cut olopthea. Olopthea is they call it mumuli in local name.
Those are the trees people goes for. Waliwo abantu 5 okuva mu kitongole ky'ebibira sako poliisi okuma obutonde bw'ensi abalina okukuuma ekibira kino wabula kyewuunyisa olw'ebikolebwamu wadde weebali oboolyawo kireeta okulowooza nti baliko kyebamanyi. Ayagala omuti ajja mu kibira n'agulaba n'agamba nti guno gwe njagala, n'aleeta ab'embazzi oba omusumeeni ne bagusala ne bagussa wansi ku ttaka. So bwe bamala okugusala nga bayita abatwala ekibira tubayite ba renja. Renja wajja n'amusalira ssente nti guno omuti gulimu ssente bwe ziti, ogenda kumpa ssente bwe ziti. So renja asobola okujja n'ayambako omuntu oyo n'asalaasala omuti ogwo. Because the demands of this product from these communities surrounding this forest reserve, it is huge. And because of the huge demand, they also monitor us 24 hours. They know Oja is in town today. They know where the staffs are. Kansala municipality y'e Lugazi Mutwali Bulukyamuzi annyonnyola lwaki ebikolwa bino bigenda mu maaso. But where the problem comes is stomach. And this stomach is a responsibility of the central government, sincerely speaking. The central government is to come in, to sensitize people, and to support the community in the program, the government programs, to see that the people can earn some living. Ono aliko ne byayogeredde abalina okukuuma obutonde bw'ensi. Among them, there are some who deal with other encroachers as human beings. You cannot limit that. Secondly, they don't have enough manpower. Ensonga endala zaatutegeezezza nti abatema era abamazewo ekibira kino olumu bakuuma bamundu wadde nga ffe twali gwe twalabyeko. Abasirikale abakikuuma abakola ne ba renja bwe bamala okutunda ku miti egyo basobola okulekinga oba okukubala nti bannaabwe bakoledde mu zooni ndala, olwo ne bajja mu yunifoomu ez'amagye ezibaweebwa ne bambala engoye eza bulijjo ne bakwata emmundu zaabwe ne bawerekera oyo abaagenda okusala. Okubeera kwaffe mu kibira kino ab'ekitongole ky'ebibira tukwabasanyudde era babadde batulinnya kagere n'okutubuuza ebibuuzo wadde nga naffe twalemeddeko ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Twababuuza lwaki bakkiriza ebikolwa nga bino okugenda mu maaso ne batutegeeza nga batalina bukuumi bumala. As NFA staffs, when you move around, we also lack some facilitations. Because we have one vehicle which runs all over this area, and it's an old vehicle, which sometimes breaks down frequently. And we have only one running motorcycle, the Mabira. Mu kwongera okunoonyeza emisana wamu n'ekiro olw'aba atwekanze ne badduka. Twasembedde okumpi ddala nga waliwo omuti gwe basaze. Twabaddeko wetwogoma kwa kusaawa 6 ez'emisana era obudde bwabadde buwungeera ne bakomawo. Baatandikidde okutema emiti era tebalabise nga balina kye beekengera kyonna naddala okukwatibwa oba oli awo abalawuna ekibira kino. Mu kutambula kwaffe mu nnaku ze twamaze mu kibira kino tetwalabe ku mukuumi yenna naddala poliisi okuma obutonde bw'ensi wadde nga twategedde nti ddala gye bali. Ku ssaawa 4 ez'ekiro twayabulidde ekibira kino ng'omukwasi w'ebifaananyi waffe eyabaddeyo okukumya okumpi n'ababadde basala emiti atukakasizza nti ddala aliko byakutte.
mu mboozi yaffe mu mawulire ag'essaawa essatu ku nsonga y'emu waliwo bingi by'otasaana kusubwa ebyongera okulaga okusaanyawo obutonde bw'ensi mu kibira kino.